Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mbalamusizaako nnyo mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Nebaza Katonda olwa wiiki enkadde gy'atuyisizaamu. Nebaza Mukama yatuyisiza mu weekend. Nebaza Katonda atutandikisizza wiiki empya. This is morning breakfast. Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo, tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu, tukwebaza Mukama atukuumye, tukwebaza ku lw'abakyala n'abaami Mukama abakunoonya emisana n'ekiro. Nkwebaza Mukama ku lw'obuweereza buno. Weebale omusumba omulungi, weebale Katonda omwesigwa, weebale gwatukuumidde bazadde baffe, weebale atukuumidde abaana baffe, weebale atukuumidde emikwano, weebale atukuumye buli ssekinnoomu yonna gy'abeera mu kifo gyonna. Katonda ow'ekisa gy'omulabisiriza omukisa, gy'omuteereddeko omukono gwo. Katonda ow'ekisa tukwebaza, gano ge makya amalungi Mukama. Tugulumiza gwe Katonda ow'ekisa, tugulumiza gwe Katonda atuyamba, tugulumiza gwe omusaasizi. Weebale omulungi, weebale gwe Katonda w'amawanga, weebale gwe Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo, weebale Katonda wa Isirayiri, weebale Katonda wange, weebale Katonda wa nnyaffe Uganda, weebale Katonda w'ensi yonna. Oli mulungi tewenkanika, oli mulungi, oli wa kitiibwa. Bwe ntandika okwogera ku bulungi bwe Mukama sisobola kubumalayo, naye Mukama weebale, oli mulungi, oli mulungi Mukama. Otukoze obulungi obutenkanika, otukuumye, otuyisizaawo Mukama, otutaasizza eri abalabe baffe, otutaasizza eri emitego gy'omu bisitaani, otutaasizza eri abalina enkwe, bannanfuusi, abo abatambula nga beefuula abali ku luuyi lwaffe, naye Mukama nga sitaani yabaleese eri gye tuli. Weebale abatutaasizzaako, weebale atabasobozesezza Mukama kututuusaako bubi, buli kye batetenkanya era kye bateeseza gye tuli Mukama ne kitatubaako. Weebale Mukama, weebale gwawonya abakyala n'abaami abali mu malwaliro ag'enjawulo. Weebale Mukama abasisinkana abo abaali balina endwadde ezibaluma, era Mukama ng'ogenda obawonya mpola, obakomyawo mpola mpola mu bulamu bwabwe bwa bulijjo obulungi. Weebale Mukama ayamba abakyala abalina embuto, Mukama gwe ababeererawo, aba Mukama boozaaza, abalala nga bali ku kitanda, abalala nga batuuseyo dda babawadde lipooti embi, naye weebale Mukama agenda ozzikyusa. Weebale agenda obbazaaza ng'abakyala ab'Ebulaniya. Katonda ow'ekisa nyongera okuteeka bannayuganda mu maaso go, balabise omukisa bonna abali mu mawanga ag'enjawulo, abo nga tebali mu Uganda, abo abakaabira eyo ennaku nga bagamba beetaaga kudda waka naye nga bakyasiraanidde mu mawanga agamu mwe baalaga. Katonda ow'ekisa basisinkane n'omukono gwo ogw'amaanyi, obaggyeko eyo embeera gye balimu, obakolere ebyekisa, obakolere obujulizi. Katonda ow'ekisa gwe yali nabo Mukama nga bava mu Uganda nga bagenda mu nsi ze baalagamu. Katonda ow'ekisa okyaliwo era beera nabo, basisinkane Mukama obagumye omwoyo, basisinkane Mukama obazzeemu amaanyi, baaka abantu be bali nabo b'oba okozesa basobole okubeera obulungi. Kwe kusaba kwange Mukama, weebale Yesu, weebale Mukama. This is morning breakfast. Amakya ga leero nze n'ekyawandiikibwa kivudde mu Yokaana essuula ey'omunaana olunyiriri olwa3:1 lugambye bwe luti: awo Yesu n'abagamba Abayudaaya bali abaamukkiriza nti bwe munywerera mu kigambo kyange, nga muli bayigirizwa bange ddala. Abooluganda Yesu yebazibwe. Bino ebigambo Yesu yennyini yabyogera ng'abigamba abamu ku Bayudaaya abaali bamukkiriza. Weewaawo enjiri ebuulirwa mu ggwanga, naye okuva ku lubereberye ne Yesu yali tannajja, ekigambo kya Katonda kyaliwo ng'era kibuulirwa. Yesu najja naye n'abuulira, naye mu bantu abangi era waliwo abataalokoka. Ne ku guno omulembe tusaba Katonda abantu bangi balokoke okusinga abo abali eyo abawakana naye, abawakana n'ekigambo kya Katonda. Kati ku mulembe gwa Yesu waaliwo abaawakanyanga byayogera. Kati bw'onoosoma kyaputo ojja giraba mu abo abaaliwo mu biro ebyo waaliwo Abafalisaayo n'Abasaddukaayo ab'ebiro ebyo, weewaawo nga ne guno omulembe mwebali. Kati Yesu n'abagamba abano Abayudaaya bo abaali bamukkiriza, n'abagamba Abayudaaya bali abaamukkiriza nti bwe munaanywerera mu kigambo kyange nga muli bayigirizwa bange ddala. Weetaaga okuwulira ekigambo kya Katonda. Ate okiwulira ate okinywereremu ddala. Kiringa omusomesa
bw'osanga ng'asomesa omwana ku levo yonna n'agamba nti baanamu oba mwana gwe bw'onoowuliranga byenkusomesa n'obikwatira ddala ojja kuyita. Okitegeera? Kati gwali eyo ng'oyagala okubeera omuyigirizwa owa Kristo Yesu, omuyigirizwa ow'ekigambo era okikwate bulungi okitambuliremu, oyina kuwuliriza kigambo kya Katonda so si bigambo. Yesu agamba Abayudaaya abamukkiriza nti bwe munaanywerera mu kunywerera mu kigambo kyange, weetaaga okunywerera mu kigambo kya Katonda okuva ku lubereberye ng'ekigambo kya Katonda kiri weewaawo. So buli woonywerera mu kigambo kya Katonda ofuuka omuyigirizwa gwe sigenda kunyonyola nti ofuuka omuyigirizwa bw'ati ne bw'ati, naye obeera omanya amazima era nga tobuusabuusa ekyo kye wayigirizibwa ate nga totangatanga. Kye bayita okutangatanga kwe kubanga odda eno n'eri, era bw'ova mu ekyo omala n'ofuuka omuyigirizwa ddala owaani? Owa Kristo Yesu. Kyova olaba ffe abamu tuyiga ne tujja ne twogera gye muli. Abantu bangi abababuulira ekigambo kya Katonda lwa nsonga bakikkiriza ne bakinywereramu ddala. Kati baafuuka nabo abayigirizwa ba Mukama Katonda, abayigirizwa ba Yesu Kristo ddala. Kati naawe ali eyo seetaaga owulire ebigambo ogwemu amaanyi oba owulire ebigambo gena ate bino biki? Neewuunya nabadde nina gye mpitayita eyo eggulo nensanga ekigambo kipya nnyo nensimanyi oba ebigambo bino abantu babijjawa. So ng'ebyo tonnaba kubiwulira, ekimu kyesigenda kunnyonnyola nnyo, naye naawe ali eyo nawuddeko ekigambo kye bayita mbu hyper grace. The hyper grace nengaye kati ate kino kyawamatuseewa. So nga tonnawulira bigambo bingi ebyotogamba naye kino ate kitegeeza ki? Ye ate kino kyogera ki? Ye wano bategeeza ki? Ddayo emabega gwe tunuulira ekigambo kya Katonda kyogera ki? Okuva ku lubereberye tutambula n'Omwoyo Omutukuvu ye Kristo Yesu. Kati ebyo ebirala bijja byozebwamu olw'okwagala okunyumisa okuteekawo ebyabwe, for example hyper grace. Gwe ddayo tunuulira ekigambo kya Katonda okuva ku lubereberye kiri weewaawo. Kati wano Bayibuli egamba nti bwe mukkiriza okunywerera mu kigambo kyange, kati gwe yakkiriza okunywerera mu kigambo kya Katonda okinywereramu by Holy Spirit. Ekyo ekisa eky'Omwoyo Omutukuvu, naye ekyo ekisa ekyo kye bayita ate hyper. Sinakitegeera, ngenda kukinoonyerezaako ntegeere gye kyavudde. Naye lwaki nkuleetedde ebigambo bino? Waliwo ekigambo kya Katonda okuva ku lubereberye paka ku Revelation, kwagala by Holy Spirit. Ekigambo kya Katonda kiri weewaawo. Kyova tolina kunywerera kutambulira mu bigambo. Era wano Yesu agamba nti bwe munywerera mu kigambo kyange, so nti si mu bigambo byange, ekigambo kya Katonda. Kubanga waliwo ebigambo bingi by'ogulira eyo bye bakwogerako nga gw'omuntu ne bye bakukola. Naye ebyo byonna bizinga ogambe ekigambo kya Katonda kyogera ki? Nsobole okukinywereramu kijjewo ebigambo bino. Kati weetaaga ekigambo kya Katonda. Kyova olaba Yesu Kristo agamba nti bwe munywerera mu kigambo kyange, bwe munywerera mu kigambo kyange nga muli bayigirizwa bange ddala. Kati kye bayita abayigirizwa weewaawo abamu bayiga ne bamala ne bayigiriza bannaabwe. Ng'omwana bw'onoomugamba bwe nkugambye nti oyo bw'amala n'akwata by'omusomesa ajja kuyitira ddala afune first grade. Okitegeera? By all means. So tuleke okunoonya ebigambo ebirala, tunywerere mu kino ekigambo kya Katonda
okuva ku lwebiri ekigambo kya Katonda kiri weewaawo. Ekigambo kya Katonda ke mazima. Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, tukwebaza olw'amakya amalungi oyogedde naffe, omusumba omulungi. Weebale Yesu, weebale Mukama. Ekigambo kyo kiri weewaawo. Oyogedde n'ogamba nti bwe tunaanywereranga mu kigambo kyo Mukama, kwe kusaba kwange Mukama eri buli mukyala na buli mwami akuwulira, anywererenga mu kigambo kyo. Omwoyo omutukuvu, ekisa kyo Mukama kye kiba kimusisinkana kimunywereze mu kigambo kyo, waleme kubeerawo bigambo bifuluma mu bantu abalala, ebigambo sitaani byakozesa okuyisa mu bantu abalala nga biwulikika ng'ebinyuma okuwulira n'okwogera, naye ng'abantu babiteekawo ne bagamba nabyo bitambulira mu bukristu, bitambulira mu kisa kyo Mukama. Ebyo ebigambo Mukama nsaba Katonda ow'ekisa, ebigambo ebyo bikome Mukama, era mbisazaamu mu linnya lyo Yesu. Ebigambo ebigenda bifuluma mu ngeri ey'enjawulo, ebifuluma nga bijja biyigwa mu baana bo, ebijja bigwa mu kisibo kyo Mukama, ebigambo ebifuluma okuva mu sayidi endala naye nga nebyo biraga nti bigambo byo ebyo Katonda ow'ekisa tukwegayiridde eri abaana bo Mukama, obibabuuse bawulire ekigambo kyate era bakinywereremu. Kwe kusaba kwange Mukama, buli mukyala na buli mwami gwe nsaba naye mu morning breakfast anywerere mu kigambo kyo. Ekigambo kyo Mukama kiri weewaawo. Ekigambo kyo geemaanyi, ekigambo kyo kikozi, ekigambo kyo nnyonda eyasaayasa enjasi, ekigambo kyo muliro. Weebale omusumba omulungi, weebale Yesu olw'ekigambo kyo ky'otuwadde leero ku makya ga leero. Nteeka abakyala n'abaami n'abaweereza bulaba empeereza nabo ku online church mu maaso go. Wiiki eno gye tutandise olwaleero Mukama ebeere ya bujulizi. Omukyala gwe nsaba naye n'omwami gwe nsaba naye omukolera obujulizi mu wiiki eno. Omwezi guno Mukama nagwo gutambula, gulabika ng'ogunaatera okuggwako. Kola obujulizi mu wiiki eno, tugende okumalako omwezi guno Mukama nga waliwo obujulizi buli mukyala na buli mwami bwakutte, bwatambuliramu, bwayogerako mu linnya lyo Yesu. Amiina. Ayagala okulola okateeka emikono mu bbanga gamba nti ayi Yesu, nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akange nti ndokose. Amannya gange gano googere gaddemu neera gaddemu. Amannya gange gano gajje mu bitabo ebyokufa amangu, ebitabo eby'endwadde, ebitabo ebyokusirana, ogateeke mu kitabo eky'obulamu n'omukisa n'okuwangaala. Amiina. Azzeemu ebigambo ebyo oli mulokole. Katonda akunywereze owulire ekigambo kye nga bwe kyogera, osome Bayibuli okuva ku Lubereberye paka ku Revelation, owulire ekigambo kye okuva gy'ali, akuwe ekisa ekiva gy'ali, so si ekisa eky'ebigambo ebirala. Kikuyigiriza ekigambo kye, onywerere mu kigambo kye, obeere muyigirizwa we omulungi mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama abampeera omukisa, abanjagalire wiiki ennungi. Emmanuel.